ebyokusaba. Okusaba muno okwebaza omutonzi ku kkanisa ya Katwe Mataazi kwetabiddwako abakulembeze okuva mu kkanisa eno nga bakulembeddwamu omwawule w'ekkanisa Rev. Frederick Lubega, Oweekitiibwa era Ssenko wa Delta TV, Oweekitiibwa Dr. Kanuga Ntake wamu n'ababuulizi abalala. Omusumba Stephen Ntege ngono yakuliddemu okubuulira kuno asabye abakristaayo okufaayo ennyo okwewaayo ennyo eri Katonda wabula ebibi bireme kubafuga mu bulamu bw'ensi eno. Naye abalamu eri Katonda mu Kristo Yesu. Kale ekibi kiremenga okufuga mu mubiri gwammwe ogufa, okuwuliranga okwegomba kwagwo, so temuwangayo bitundu byammwe eri ekibi okubanga ebyokukoza obutali butuukirivu, naye mwewengayo eri Katonda ng'abalamu abava mu bafu n'ebitundu byammwe okubanga ebyokukoza obutuukirivu eri Katonda. Omusumba Stephen era ajjukiriza abakristaayo mu kkanisa eno okusobola okumanya amakulu agali mu kubatiza kuba kano ke kamu ku kabonero akakakasa obulokozi. Kubanga amazzi ge bateekwa okubatiririzamu gateekwa okuba nga gakulukuta nga ga mugga, si bidiba. Balina kubatiririza mu mazzi agakulukuta, meaning nti ebibi byo bigende nago ke kabonero. Naye kasita omala okutegeera ekigendererwa ky'okubatizibwa nti kwe kuziika ebibi, kati abakristaayo Anglican baba bateeka musalaba kubanga omusalaba kabonero kakulu nnyo eri abakristaayo. Omusumba Stephen era kikkaatiriza okwebeeramu buli kisa wabula n'okubeera ab'ekisa. Wabaddewo era omukolo gw'okusonna ensimbi z'okuddabiriza ekkanisa nga guno gukoleddwa kuli ebyenkulaakulana mu kkanisa eno era Ssenko wa Delta TV Oweekitiibwa Dr. Kanuga Ntake. Oba nninda tutandike ku ssande ogenda okuyingira munda, ssande egenda kuba nnyuvu ate ssente ezimu zatandise okufuluma, zatandise okutuuka ku akawunti. Oba okola pledge oba ompa ng'ompa kubanga ojja kumpa. Mwami Brian, tutambuleko ffenna tunadda buzingalonsa naye nga tutambudde atuwaayo kaatuwa katuwe, tukyalina eddakiika zaffe 5 aba saaviisi eno. Njagala mukono leero abakebezi nja ku mulundi guno nja babuuza abantu abawadde ssente za Facebooks. Abasiringi abamu nawandiika ne mpandiika bwe natandika okukubiriza ate ne mulekerawo okuwandiika. Yesebo wekwate owasooka, wekwata wasava tubadde tutuula wano nga tukyusakyusa ebifo naye bwotudde naye bwotula naye bulijjo yongera omubuuzeeko era bw'abanga tekigaana mugende naye otuula eri bulijjo naye leero kanfune essimu yo mmanye ne gy'okolera. Mukama abeere nammwe. Nedda watya Mwami Lukwago mu maaso akuttewo, mwongere ku nga lumanyi wa maaso waakutte bwekwata square mita 3 obazeemu $888 miliyoni 2 mu mmeka zansuubizza. Mwami Lukwago neyanze geeto yanziza nnyo. Mukama yongere. Twalira omukisa. Onagambye nti yakatono katandikeko ajja kwogera erinnya ku mulundi guli ogwo mutwalo gumu. Carol Nachibuule yabadde kwa Delta TV amasukulumu.